Emigaati. Abeo. Neyaziza kabaka buno okutugabula kwatugabudde ekiyo kyatugabudde kunaku lwaidi mabwaza muno nsaba Allah amusasule ekisinga obulungi. Nebaza omwami Wavamunno byatukoledde mu mwezi guno mutukuvu gwa Ramanzani nga kugenda okuggwa nga ndi wano Kibuli wensinzidde. Mwebazizza nnyo nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Nsaba Allah amudizeewo ekisinga obulungi. Tweyanzizza omukulu Wavamunno wa WBS okubeera nga alowoozezza ku bantu baffe n'abeera nga baleetedde ku birabo nga bwendabye bwe mubawadde. Tweyanziza alhamdulillahi rabbil aalamiina. Neebaza yasookera dda Professor Wavamunno okutulowoozaako always ng'Abasiraamu community. Neebaza ne Spear Group of Companies okutwaliza wamu zonna olwa mulimu gwe batuwadde Abasiraamu okusharinga ekisiibo kino eky'ekitiibwa. Atubasabira Allah tabaraka wa taala abongere amaanyi mirimu gyammwe gye mukola, akkirize mutumuke mukole emirimu bulungi. Allah subhanahu wa taala nammwe ate wasasulemu bulungi bwe mujje wano ku nsi n'oluvannyuma lw'okubeera ku lw'omuwafu obw'oku nsi. Professor Wavamunno ku Spear Group of Companies tuleese ebintu bino ku Kibuli Mosque otuyambako mu kusiibuluka nga omugaati, omukyele, biyambe ku basiraamu ffe mu kusiibuluka. Era nga tumwebaza Professor okutuwa ebintu bino buli mwaka. Era mbadde musanyufu nnyo okubeera nti ndisiivinze on behalf of Uganda Muslim Council ebirabo ebituweereddwa ne WBS olunaku lwalino olwokutaano nnaku z'omwezi nga lumu mwezi ogw'omusanvu mwaka 2016. Tumweyanziza nnyo era tusaba Mukama Katonda abeere nga amusasulamu ekisinga obulungi ate era atugaziirize n'abalala bakope enkola eno gy'ateeseewo babeere nga bagigoberera tusobole okuyambagana ffenna ku Ssamazinga wa Uganda. Spear Group of Companies Professor Wavamunno aweereza abasiraamu bawone mu Kampala Mukadde Mosque ebintu bino bingi omuli sukaali, omukyele, soda, mazzi n'emigaati bibayambeko mu kusiibulukuka mu mwezi guno gwa Ramadhan Karim.